Paulo Kafere bamwenyumirizamu sonzo omu bantu abangi famire bwe yakuse nange zenganze omuntu okunzijukira sijja kujukira linnya lyange naye kukkirizamu ebyo bye nalizikirizamu naddala bigasafuna so ndowooza ne Kafeero n'omuntu yenayina okumujjukira kirungi omujjukira mu birowoozo naye n'okutwala mu maaso ebyo bye yali alwanirira ne bye yali ayogera ne meseji tuli wano we tuli olwaleero olwabo abantu amanyi bakusudde Paulo Kafeero ba Lord Fete batera kyakitiibwa okuba nti tukyali naye akyali mulamu nekubwebaza nga kyali so tubenyumirizaamu fe baali basomesa gye tuli naye batugulirawo nekkubo tubenyumirizaamu era tubagoberera era tujja wano okukuuma legasi yaabwe oba erinnya lyabwe nga likyagenda maaso basobole okuba nga bakyali balamu nga bayitamu Kafeero bingi nnyo ebyaffe ebyekyama n'ebyolwatu ebyaffe ebyekyama yali fane nnyo nga nyuma emboozi naye ng'abuulirira eri buli munnauganda kimanyi Kafeero yali muyimbi nakintu atayinaayina okufaanana ne baabasudde n'abalala so yali muyimbi mulungi nnyo ngayimba ennyimba ezizimba fe abamu kati nganze olimba lwa Kafeero lubayita kamunange lwankwatako nnyo era nkakasa abavubuka b'ennaku zino singa bawuliza oluyimba lunawo lujja bakola infact radio zanjizanye nnyo ennyimba ng'ezo zikwata nnyo ku bantu naddala ababakamunange kakasa buli omu ayinayo oluyimba lwa Well, now that we're talking about a very good man, it's unfortunate that you're bringing in a name of a very evil man. When I'm talking about Kafeero, a very good man, and you bring the name of a dictator, it really doesn't rhyme. But now that you ask, I really do have to answer you. Of course, that's a regime known for corrupting people, for bribing people, and where they refuse, they coerce them. So I wouldn't say more, their actions speak more. Do you think this is a deliberate move by the political party? Can we kindly focus this time on Paulo Kafeero? I find it cheating for you to bring in news of the dictatorship when we're talking about a very noble man, Paulo Kafeero. So please restrict your questions to Paulo Kafeero. Ebibuuzo bya Paulo Kafeero biweddeyo. Kubanga twogera ku Paulo Kafeero njagala mba njagala nnyo bwe nagambako olumu ombuuza ebyamagezi nsaba ne kuno era okyopala ekyo ombuuza ebyamagezi wansonga no kanjogere tuli mu kwogera ku Paulo Kafeero obudde okujja okomyawo memory ya Paulo Kafeero so okujjako ng'olina ekigenderera ekibikka ebirungi Paulo Kafeero bye yayogera baddeyo obudde buno okwogera ku Paulo Kafeero kubanga tujjukira Paulo Kafeero tumuwa ekitiibwa kyamakulu nnyo eri obulamu bw'abaatibulu so mbadde nsaba tuwe Paulo Kafeero ekitiibwa n'obudde buno bw'otunuulira
okuwulira ennyimba Paulo Kasolo ze yayimba kyewuunyisa nnyo okubeera nti no n'obudde buno abaana be basonda ssente okuzimba ennyumba ki ekyandikoleddwa oba kyekirina okukolebwa nti abayimbi abali jiimu eno bwe muvaawo abaana bammwe baleme kusonda ssente kubazimbira malala tukyogeddeko ne mu kyaki kyanaku indasitule yaffe etambula ebigere bibiri maaso nedda ebigere 10 emabega tewali muntu yena wakunenya okujjako ffe bennyini abayimbi bennyini ate twabulirirwa basule yabimbako twandibadde ffe tuli fulfilment twandibadde omugigi gwaffe gwakutuukiriza ebyo njagala omanye nti buli kimu kitandikira era kikoma obukulembeze bwe muba n'obukulembeze nga bo omulimu gwabo okukozesa abantu nabanafuya bwe bajja okukola kya muwendo nti ba artist olunaku lwaleero tumanyi ensonga zetwetaaga okukola so today obukulembeze tumanye nti obukulembeze obulimu ku upliftinga talent kyomukisa omulungi mulina artist bonna muwagire ebirowoozo bya artist bonna nammwe ebirungi byemulaba kibisobolebwa tukyuse embeera ate si abayimbi bokka ne badokita abaali abalungi famire zaabwe ziteera n'abasomesa abaali abalungi famire zaabwe ziteera buli omu tewali alisikiwa siba artist bokka naye bwe binatereera era buli omu akiteera bw'otunuulira ku birowoozo by'abagenzi abaafa nga Paulo Kasolo Mani Basule yali alina n'ekirooto ky'okuteekawo ekifo ekimu ba artist ne babaziika mukoze nga mmwe abali ku mulembe guno mukoze muki okulaba nti muteeka ebirowoozo byabwe sijja kugamba nti tulina kyetukoze kiriza kya buswavu nnyo okugamba nti tulemeddwa ffe abayimbi ab'omulembe guno tulemeddwa infact tuliddemu olukwe ebirooto ebyabo abasookawo Basudde teyasoma nnyo naye yali alina omutima ogwagala eggwanga lyaye kakasa nti fenafena tulibaziza ekimala era bwe tunekuba mu mutima ne tumanya tujja kaddiwa naye tulina obuvunanyizibwa okutegekera abo abatose tujja kukola ekitabo Never come here as a president of Congo. Nanya na bo na bo zanzibar naja mu Kongo ya mzee nileka doria na wakati nataka mwana Hey.